Happy Valentine's Day. Bamulabye n'omusana. Mwebale kujja. Omusana gw'omuyitirivu. Naye tujja genderayo. Gubokyeza. Nnyo. Nange nkulamusiza mukadde. Namutandikiddewo bye saagala. Abapya muwanike emikono. Kyenvudde bagambye nno basanyusa obbalaba. Abakadde mukubireko abapya mu ngalo. Ate bonna kati buli bapya. Oli ku Star TV programu called Tiyamaka omulongo babirye Sarah gemanya gange. Tuli kasubi ku munaku mu musana pereketya. Ketonye ekyo tuba nakyo ku Valentine's olunaku olwaleero abantu b'ekasubi. Mama Ibla yasoose okubeera Valentine wange. Program temugiwulidde. Ate nenvaayo abantu b'ekasubi ne mubeera ba Valentines bange. Mwebale kujja, mbaagala nnyo. Alina obuzibu obuteebereka, nkusaasidde nnyo mukwano. Alwazizza, nsaba Mukama Katonda asuuse. Embeera gwetulugunya mu ngeri emu oba endala, Katonda yasinga okumanya. Abafiiriddwa kitalo nnyo, kitalo ddala. Buli omu gy'osinziira okulaba programu eno, nkusaasidde alina obuzibu, ate nensaba Katonda abukuvvuunuse. Programu eno eragibwa buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 ku Star TV kwokka. Neddibwamu buli Lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Ate eragibwa ku YouTube kwokka. Nziramu okubajjukiza abalaba nti omulongo babirye Sarah tali ku Facebook, tali ku Twitter, tali ku WhatsApp. Naddala abantu abali e Bulaaya bababba nnyo. Oli n'agamba mulongo yagambye waliwo ekizibu ekyokusonderako ssente n'osonda ssente zo. Omuntu ali e Bulaaya ng'oyogera okwogera nange n'ali wano e Uganda onkubira ku 0752 10 11 13 oba n'onkubira ku 0776 10 11 15. Ebisingawo by'oba okolaganya n'omuntu omulala tali ku ssimu ezo mba sibimanyi. Bwe mba mu studio ng'oyagala okumpeereza message owandiika 0711 334 olwo oba oyogera nange butereevu mu studio. Eri 0711 334. Mukulikayo ku Nakivubo Blue. Munyumize yasemba okunyumirwa ajja nnyumize. Yimuka jangu nnyumize. Ayagala ajja nnyumize kyeraba ku Nakivubo Blue ekyasinga omunyumira ekyakola kitya. Amannya go. Amannya agange nze Nanyonga Shamia. Obeera ludda wa? Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Naviridde Kawaala. Nenze ekyasinga okunsanyusa Maama Kyambalo. Olugoye. Era nsula wano, kifaananyi kinsula wano. Mitwetwe. Ne fireworks. Nokulaba taata waffe. Ekyo nga kyogera ofukamidde. Amannya go nnyabo. Amannya agange bampita Maama Joram. Maama Joram obiridde ludda wa? Jinja Kalooli. Eye mukwano. Bannaye nze nasanyuka Nakivubo. Kyekyasinga okusanyula. Mulongo yaloola. Naloola ntya ndoolera? Mulongo namwambaza akaweetana. N'agamba atya mulongo? Mulongo n'agamba nfiira ku ntooni. Saakyogerako walaibula. Bino ebitubeerayo birimu okuwaayiriza. Bwasooka mulongo okujja Nakivubo. Ate
n'olwala olwensi osobola okujja ku musomo nga nyeteeka okulaba amiina temukubirako mungalo Antoni egagenna okyali mbooko mulongo olunaku lwa mulongo oluliddako lulibeera nga ennaku z'omwezi 12 January 2020 naye simanyi we lulibeera oba tulidde awo mu kifo ekyo kyennyini era awo we gutwago gwatookera naye owaaye twawona enkuba n'etatonya bakutukuba ofundanga n'ogukoze eki n'ogwase okyali ku Star TV programu kooti y'amaka maama ono ali naani ali naawe mulwadde kale ajja atuule wano mubadde muvaawo kola susu kale jangu naawe otuule wano Amina jangu nzigirewo bino maama ye atuule wano olwo kooti y'amaka eba etandise Star TV program kooti y'amaka omulongo Badru Sarah ge mannya gange katumale okuwummulamu katono nnyo ate nkomewo nebaza Shenta Beauty World wakaliga katale k'abaveterani be bansibye enviiri zino be bakozeeko make-up be bansize n'akasige mwana mwala bamuyita Jessica oyitawo n'otuwa ku ssente ogenda out ogenda ku mukolo oyina kwanjula oyina mbaga byonna tukolako tusangibwa wakaliga akatale k'abaveterani tukyali kasubi programu kooti y'amaka ngetusibako mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly gyokoma ogula akazigo ka Ira gyokoma okuwagira kooti y'amaka ebizibu byaffe tubimanyi naffe tweraba n'olwekyo nsaba buli muntu yenna ogula akazigo ffenna tulina abaana ffenna twesiiga ebizigo weesiiga ebizigo bya Ira Petroleum Jelly akatono ka 20 akaddako ka 35 ekinene kya kakaaga eno ku stage sitayagalayo bantu balala mama Umar mufuna obutebe mutuuleeyo gyokoma okugula ebizigo bya Ira Petroleum Jelly gyokoma okuwagira kooti y'amaka mama nsanyusa okulaba amannya go mukyala namawejjani Huliyana ono yali kutuuma ani yali kutuuma liwuli balisalako bati nsaba saagala kuddamu kulaba muntu alinnya stage mu mutima mulungi okuva ku ono nsaba toba muntu addamu kulinnya stage ali wansi toddamu kulinnya begayiridde ne bwaba waabadde balisalako mulongo nti Yuli kale mukyala Yuli nsanyusa okulaba oviiridde luddawa viiridde waffe bayitayo busawuli kiri luddawa bakkakozi okwatawa kakiri nokyambira ku 14 kale noyita mubaka neweyongerayo ani agambye ndo nyinyonyola ennyo paka wotuukira ddala mu lujja bagambye ngenda kujjayo ono tumuyita tutya ye maama akuzaala yabazaala bameka twalinga 9 kati tusigaddewo bameka 6 katonda yebale bawangaaza abasigaddewo maama lwaki omusibye egomesi bwoti awulira ekkubo lingi nnyo emazzi gobadde omuyiriddeko kyekimutawanya maama ekimutawanya olumbe luvudde wala kale njagala okumanya gye byatandikira luvudde ala nga lumuluma kale lwatandika na mutwe ne gumuluma nnyo mu mwaka oguwedde lwoza mwezi nga gwa 3 awo n'abeera nga ajjanjabibwako naye omutwe era ne gugaana kati mu mwezi gw'okutaano ne gunyiikira n'atwalibwa mu ddwaliro eyo masanafu najjanjabibwa ku kitanda kale omutwe olwo yali akwatiddwa n'ekifuba nga kingi nnyo ng'alina ne ssenyiga oyo ye tawona olubeerera buli kiseera abeera amuluma kati najjanjabibwa ekifuba ne kikkakkana n'omutwe mu kiseera ekyo gwakendeera kati bwe gwakendeera olwo nga agiddwa ku kitanda ali eyo waabaaba emasanafu ennaku zaayitawo ntono
Sanafaali eno mama Masanafuloga Gwe wano we tuli wennyini. kati n'akwatibwa ensingo. Ensingo n'emuluma nnyo okumala wiiki nnamba era ne bamuzza ku kitanda naye ensingo naye okutuusa ne yassuuka. Ensingo nessuuka kati n'afuna okubabuka ebigere ng'aduulamu obugere obutono obwo. Obugere obwo ne bujjanjabibwa obugere ne bugaana. Kati mwannyinaze n'amutwalako ewa Seeko oba kale nze simumanyi Seeko oyo n'ajjanjaba mu buli ngeri yonna gy'asobola naye obugere ne bugaana. N'abeera ng'era awulira omuliro ebigere ebyo bibeera bimubabuukirira ne batugamba tubeere nga tubissaako mu bbaafu mu mazzi naye ng'era ye awulira byokya naye ng'ate bwebikwatako biba binyogoga ate nga tebimuluma ne bwonyiga naye nga muliro. Kati ewa Seeka kulemererwayo kati ne batulagirako awalala era ne tugendayo naye yakola ekisoboka kyonna era ebigere ne bigaana. Eyo nayo ne tuvaayo ne batutwalako awalala eyo bamalayo emyezi 3. Olwo nsonga kyenkulu. Okusinga ng'ekitutambuza bigere ebyo bigaanyi. Kati ekyavaamu ebyali ku bugere obutomere bigenda nga byeyongerayo eno ne ku bisinziiro kati naddala okugulu okwa ddyo. Kati mu ntobe eno nga ye abeera awulira nga omuntu amufumiseeyo oba oluuma nga bw'abirula era nga entobe eyo kimukaabya nnyo naddala kino ekyatto. Kati ekyavaamu buno ne butandika okugenda nga bwamuka naye nga tuli eyo gye bajjanjabira naye yakola ekisoboka kyonna okwagaana. Kati era twali tukyali eyo kati n'awulira wano ku kabina n'alowooza nti enkisozi bye zaamukubibwa nga wamuluma naye ng'ate tewazimbye era ekyavaamu nga takyakwingira ku bugo ku sayidi alumizibwa nnyo era ng'awuliramu omuliro. Kati ekyavaamu newatandika n'okuba nga bwamusiiwa naye ng'amujjanjaba yakola naye nekikola ki ekigaana ekyo kyo nekirema. Kati era twali tuli ebyo n'abeera kwegamba ng'afuna ebirootoolooto birooto byafuna bantu kulaba bantu bafu kwegamba nga bamujjira nnyo nga ne be yalaba mu buto era ng'amugamba gwe naloose nakulaba ndi buto nnyo n'afa naye ng'era bamujjira ebimu n'aloota naloose nga nange enfudde. Kati ebirooto ebyo nga bwakiroota agugumuka nnyo n'amaanyi kwega ne kimuyisa bubi omutima ne gumukuba nnyo 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 ekivaamu ng'amaanyi gamuggwamu kale ng'ayisibwa bubi. Mugende mulinye boda mugende ewaka nga ku dayiningi wansi waliwo ebitabo oyo omwana oba wano waliwo omuntu andetedde ku bitabo wali kakati mugambe waliwo andetedde ku bitabo wabala ebiri kati mugambe alinye boda boda ajja nsange mu musono ekasubi muwe boda emanye ekasubi omukyala namwandu abalabe ajje wano abadde anoonya bitabo naki mugamba alinye boda ajje wano ekasubi munsonyiweko oyo omukyala namwandu w'omuwuliriza wange bamuyitanga Mutebi Geoffrey Nabyajwe mwali mumuwuliddeko. Omwami oyo yafa engeri etategeerekeka naye nalumwamu mutima kubanga bwe nali musoma e Masaka alina bye yali annyumirizaako ekitegeera
nga bwe tunaaba wano ne tudda ebbali nongamba mulongo naye nina obuzibu bwa kino nekino 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 naye sinnaba kwetereeza kuba ne bona ngamba siina kaki kasente ateo kyenava mugamba naye nga wali ofunye bwe kubuna obuzibu ne bwe buti ne bwe buti emabega okusinziira ku byeyanyumiza nagamba nafunako bwekiti nkyewunyiza nokitegeera naye mulongo nsabira kima kugenda negu yagamba kutyembuuka yagamba kwekanga nane kunekanga nembeerawo nga ndowooza nnyo kufa ndoza nava emasaka lwali lwa sande yafa lwakusatu oba lwakuna nesigala nga nkuba akafaananyi engeri gye twayogeddemu nga mulamu bulungi nga mulamu era nga talina wamuluma kuba singa yali mulwadde naalibadde mutwala mu ddwaliro naye teyali mulwadde so oyo omukyala namwandu yamulekera okugwana busatu ngezaako nekisobola kubeera era nga taata ngezaako kyokoze eki kyosobodde mudiribada Amina aluddeyo okyali ku Star TV programu kooti y'amaka omulongo babirye Sarah yamanya gange tujja biwandiika ekintu ekyo kijja ne kimumala amaanyi n'afuna ebbugumu nga n'atuuyanirira n'ayaba yenna olaba nga olaba ggwamu kati nekigendanga era kigenda naye nga kyatandikira eyo gye twali era ne bafubako nnyo okuba nti bakijjanjaba ekintu ekyo nakyo nekirema nga n'ebigere byenyini bikoze eki nga nabyo bikyagaanye kati mu kiseera ekimu yabeeranga awo ng'atudde naye ng'akugamba nti tula abantu abatema emiti tula abamenyamenya enku tula aboogera olumu n'ambuuza nti enkuba etonya mpulira embuyaga oba nkuba yetonya nemugatera embuyaga naye ng'embuyaga eyo bwejja eyinza okutandika ekiro ne bukya era n'asiiba nga embuyaga agiwulira n'obudde ne busiba nga embuyaga agiwulira kati n'afunamu ekintu muli kyavuganga n'agamba eggulu libwatukakuda ekintu kivuga mu mutwe gwange nteggulu nekibeera nga ekyo nakyo bakikolako naye nakyo kibeera nga kikoze kigaanye kati wewayitawo ekiseera yabeera nga atudde awo twogera naye amatw age era gakiba lwa bulwadde naye nga twogera naye era nga mpogana naye okutwa okumu nekuwuliramu naye sayidi eneemu eyakkono simanyi oba yasanyalala busanyalazi okutuuka okwagana okuwulirira ddala obulimu naye n'omutwe era nkugamba bw'atakulaano bwati awuliranga oba atakula ku kidomola era agamba mpulirawo nga si wange naye sayidi eyo yempulira ayogera lwakuba nti tutawulira wakuwoggana naye okujagala okuwoggana nze jangu okwatyeko omuzindaalo owulira otya ki ekisinga okuluma ekyagala okukubo kyekiseera waggulu ekikka naye kati luno oludda golwasanyalala lwonna okutuma ku bigere byo nanga lumabuukirira ekino ekigere nakyo kimabuukirira kyekibabuukira okuva muno mu nfiifi naye kino kyekibabuka okuvaera mu kimatu eri wakino kigere ate omutwe gwo tegunnuma wati oliku obukuma obugugumi amatugazi bategawulira matugaziba naye nga tegunnuma twati ndala butingazi muli enjogera eddoboozi kiralizenda walala eddoboozi ewulira wamumatu okujjako ate bwembeera awo ekibanga ekkuba naye nga tekiva mu mutwe guno kiwulira buwulizi naye nebakiro negoba misana nakyo nga sikitegedde kisobola okuba nga mukitegedde owulira kikoona mutwe oba gwowulira buwulizi kikoona koonyi naye nga tekikuja buwulizi alina amaloboozi ye gaawulira yawulira nga tugeze okumpi waliwo kye bakoona owulira omuntu ayogera naawe
ntera nnyo okuloota abantu. Saagala kuloota. Bw'owulyako omuntu ayogera naawe? Tewali. Wabula mpulira ekyo kisekula. Owulira kisekula nga kisekula ebinyeebwa. Ate n'oluusi era ekikiva muno nekimba kindetera okupakuka nembakuka wansi wemaddegerase. Mpulira bubi nnyo nnyo. Akaveera kakubuze. Mumukeberere mu nsawo mpakugonde. Mulongo waliwo twalina eyo naye ng'agenda n'abeera awo nga tutudde naye nefuna nga yeewuunya bwe yeewuunya ne mubuuza maama kiki n'agamba oba omutwe gwange gugenda kutabuka simanyi genda nembeera awo nga ndaba ebiwuka bitambula ndaba ebisota ndaba ebifere bibuukabuuka ndaba ne bijja ne byetuuma wano ate ngenda okulaba nga bitambula nga bigenda ne mugamba nti oba oloota buloosi n'agamba simanyi naye bantunula naye sibitegeera kati omwami oyo ne munnyonnyola n'agamba kituufu abaabiraba naye nga mwe temubiraba kati ekinaavaamu ajja kubanga alaba kwegamba ebitiisisa ddala oba nsolo oba biki atandika okudduka n'akola ku kintu ekyo naye kati ekyo kyo kyakendeera oba takyabirabye n'ebyo takyabiraba Ekiri emmanju eno olaba nono alina obulwadde naye aseka oba kuwa nodda ku kiri emabega wano ekiri emabega wano wabula mulongo nsanyuse nnyo okulabako kuba bulijjo okwesunga egamba oba mulongo afaanana nga mutuufu nsanyuse nnyo kati nkufaananidde ntya nkufaananidde bulungi nnyo nkulabanga oba avudde mu nnyonyi ennyonyi gyogimanyi kakati nenkuleta maama leeta kino ekigende leeta kiri kati okiwulira towuliramu wadde okunyiga kawuliramu naye nga omuliro gwawulira wanabulanga wageni neera towulira ne kati towulira nga nyiga tawuliranga bwonoonyiga wamu okukakkanamu awulira basanyalala era temuli kusanyalala asanyalala kwonna ne kufa paka eno waggulu paka eno ate era nga nange siina kyensobola siina kafaananyi ne mu malwaliro ayinamu pressure bagamba naye kyebagambako nebamutwalako wa dokita nagamba nti sukaali naye nga sukaali yagamba nti akyali egamba si wamaanyi nnyo oba namugjako okunywa sukaali okulya lumonde okunywa amata n'akawunga era kati myezi tetuwezenga ebiri naye era byonna ddagala byakozesa bikyagaana nange kakyanzibuwaliddemu kubali wano waliwo omuntu yarajjanjabyeko omulwadde afaanagana bw'ati tewali ati tugenda kukola tutya mulongo era bw'abeera awo akyayogera obadde ogamba kibawo aliwo abalisa omukono jangu wano semberako tuba tuze wano kwewa amagezi ffenna nange obulwadde obumu mba sibulinaako kigendererwa naye mba nange sisobola mugamba mbu nno tetugenda kusobola kujjanjaba kiba tekisoboka mukana akagere ne kano oba tuwutemeko
manyi kyamagulu kuba buukiriro naye bulwawo genza watulagirako eyo maama wange gye namutwala bwalwawo nnyo naye bwagenda naye nomwaka gujjawo kale Katonda yeebale kati gye nabalagirira ogenda kumbuulirayo nga nvudde wano ku stage gye mba mutwala ekyokuba nti bulwawo mwana eri mubeererawo ddala omwaka mulamba nga tuli naye ani agenda okuliisa omuntu omwaka emmere neyewaka sigirina eyeetabwemu nakikola ntya akawunga takalya temuleese wano nabadde omuwala we akawunga kakamuggyako nebatubaki nebadde nze nyina ennaku namuseke nze nyina ennaku mu kooti y'amaka wano kitegeeza tekyawukanye kale nakulagirira ludda wajjako omuzindaalo luddamu musajja oyo temumanyi kyali kyamaanyi mu bulamu bwange waliyo mutabani we naye ajja mujjanjaba kale genda kubawandiikira akapapula mala okunoonya ne ssente tulyoke tulabe kati engeri maama gyawulira ebbugumu ye mugyeewo wano omukole ki omufulumye wabweru tulyoke tulabe kye tugenda okutandikirako kakati bwe tuba tugenda kati gwe oli mwetegefu okugenda naye mu ddwaliro leero oli mwetegefu maama tugenda kufuna gye bakujjanjabira katugenda kusooka tumalemu omuliro bino ebikoona na biki tulyoke tubiraba oluvannyuma naye ng'ojja kuba bulungi amiina kati yo wafunye ku kyokulya ono yakuwadde ku kyokulya leero waalidde emmere otambula naye obufumbo yabuvaako musajja basuulaawo ate olunamala nga nnoonya ddagala likomyawo omusajja nze nnyina ennaku kale kwata obugato bwa maama tugenda mujjanjabira bwereere tofaayo abakulagiridde wano kale beebazeeko twatuuse dda mukyala wange maama Kayanja nkwebazizza nnyo webale nnyo okufaayo ku maama era nsaba Mukama akkirize nga bw'okikoze amiina n'owokubiri ogange babadde babiri bonna nga bakulagirira wano awulira ajja kulaba TV ajja kulaba TV era neebaza muto wange Besi Namusoke kuba mukyala wange agabatuuma guule mukyala wange maama Kayanja kyakoze era naye kyekimu kyeyakoze naye yagambye ejje wa mulongo naŋŋamba nti gye wa mulongo atusalira amagezi okulaba nga maama waffe ajja kutereera ajja kubeerawo oyo atambula kale naye mufulumye wabweru ave musana oli ku Star TV programu kooti y'amaka omulongo 2 Sarah ng'emanya gange nyongera okubuuzaako omukwano gwange yonna gy'osinzira okuwuliriza nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola nebaza abantu abalaba programu eno ku YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala abacontributinga abatuwa obuyambi byonna tweyanziza nnyo tweyanzeege